Abakulembeze b'ennansana okuli ababaka ba paaliyamenti nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya mu paaliyamenti Joel Ssenyonyi bakedde kusisinkana abatuuze b'ennansana ekitongole kinnima be kyasendera ennyumba zaabwe olw'okwesenza mu lutobazi lwa Lubigi. Abatuuze bategeezezza nga bwe baludde mu kifo kino nga nabo beewuunya ekitongole kinnema okujja okubasengula nga babadde bawana obusuulu. Ekyamazima wano wenzaalidde abaana obusuulu bwembadde waayo mbuyinawo wano n'endagaano yo wenagulirako nayo weeri. Yakulira oludda oluvuganya mu paaliyamenti Joel Ssenyonyi agamba gavumenti teyandirinze bantu bano kuzimba na kumala mu bbanga ddene mu kitundu kino okubagoba. Gavumenti bw'eba egamba nti abantu bano mubaddewo mu bukyamu, lwaki yabaleka ebbanga lino lyonna? Lwaki omuntu omuleka n'ajja mu kifo abamu ne mufuna ebibanja naki n'azimba ennyumba n'ateekawo bizinesi myaka 3 myaka 4. Ssenyonyi era avumiridde ekyokusosola ekitongole kinnema kye kikola okusenda abamu ate abalala ne balekebwa. Lwaki waliwo enkola ey'abaana n'ebyana awo wennyini waliwo police station yo tebagikutteko, waliwo essunduliro ly'amafuta nezi businesses endala bawulira amafactory ge bazimba mu ntobazi naki. Agamba yayogeddeko n'ekitongole kinnema ku nsonga eno ne basuubiza okwogerako n'abatuuze naddala abo abatannaba kusendebwa. Abantu bano balina abakulembeze ne ba representatives abasobola okubavaamu, tutuule mu bawulirize nabo babawulirize. Gavumenti yonna ey'omulama bwetyo bw'erina okuyisa abantu. Olaba gavumenti etuula n'eyogera n'abayeekera kati ate bannansi abasasula n'omusolo. Bano babadde bakyagenda mu maaso poliisi okuva ennansana ng'eriwamu n'amagye ne bituuka nga bisoose kubassa kasiiso. Ssenyonyi olumaze okwogera n'ayagala alambule ekifo ekyasendebwamu abantu, poliisi n'emutangira okugendayo n'emulagira okudda gy'ava. Bwe yeeremye ekiddiridde gubadde muka gubalagala n'okukuba amasasi mu bbanga okusobola okubagumbulula. Ku mulundi guno n'abasirikale bannannyini tiyaggaasi abatwaliddemu. Abatuuze bavumiridde ekikoleddwa poliisi. Kikyamu nnyo okulaba nti abantu bali mu bulumi basuze wabweru ng'enkuba ebakuba ate mu kifo ky'okuba planingira obeko nekyobakolera noba lisa tear gas instead. Luko Wesigira agamba bafunye amawulire nti abantu abasendeddwa bwe babadde baagala okwekalakaasa. Twafunye amawulire nti ate waliwo enteekateeka ez'abantu abalala okuba nti nno batandika okukunga abantu okuba nti nno balemesa enteekateeka za NEMA. Feze tumanyi nti ziri mu mateeka okweyongera mu maaso, so tubadde tulina obbasaba nti olukuŋŋaana lubaddemu lumenya mateeka ate nga n'abantu beeyongera kweyongera mu kitundu ekyo. Olwaleero ekitongole kinnema kyali kisuubiza okusenda abantu b'e Nabweru abaali bateekebwako laama nti bali mu lutobazi naye tebalabiseeko. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.